okimanyi konti nagendako ku Sita FM nga nva ku UBC ne mbala emyezi 6 nga soogera ng'oyingira ne weeyanjula ne gwako nga toyogedde. Alani olina okugumira ekikono fe tugumidde ekikono. Fe tugumidde ekikono. Obulumi buba bungi. Omuntu gw'oba osuubira Alani alimu omu yekka mu nsi muno, gwe asigadde Katondawo nga buwungeera omala n'owangula abasigadde bonus ne breakthrough buli omu ayina eyo ateekaabya. Enkokola oteekeddwa kuba nti osasula omuwendo ogw'okutyoboolwa, ogw'okuyisibwamu amaaso, okugirega ng'olaba ng'owulira. Alani baali bakujerezeeko ne bakutyoboola ng'olaba owulira. Abantu babakuba n'empi n'amagamaga bw'ati nga tewali mukyala wamulabye, omukyala atamulabye n'abaana n'akunira. Omusajja omukulu. Nkubuulira nsi Alani. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Ku mukutu kwetutudde Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira. Musajja wange Jose Extra yatudde dda alina omumulisa oba gye tuyita kamera agututunuza bulungi nnyo. Lunaku luba lwakubiri mba ne mukwano gwange nfanfe eyali mu kigo. Oba wali ogenda soma bufaatha ekintu ne kigaanira awo? Baabo ng'ana mama ne taata tebaali bafumbo ne bonne nembwenenya nero basaali busobolera kubusobola ango tegusula kyekyaggobya mu bufaatha nga njagala nnyo ne nali nnyo okolutaali awo nga mpeereza ndi altar boy. Kyali kikwegombeseza obufaatha anti kati nze natoba nnyo kati omukiwunyewo twakulirawo nga kwegamba walingawo bagiyitanga Our Lady of Fatima. Kati we twakulira nze nakulira mu kiwunyewo Our Lady of Fatima. Kati Our Lady of Fatima kye kifo kyemmanyi ekisinga mu Uganda yonna. Waliwo ffe abatundirangawo enguuli tukwatagana ne bano ogwenyumirizamu. Nze sirimba kye nali watunda enguuli ate saagitunda ndagitunda nali testa omumanyi ng'olegako gena maaso era nga bwe basi natuuka tewali agula. Kati awo kati ate ekigo kye kyanfuula kyendi ekigo ekyo ne tugenda mu kigo. Kati mu kigo mwe twakulira nze nakulira mu kigo era kwe kwagala nnyo sapula eno. Bade kitange mu Protestant eddiini ya Kikatuliki ya maama nile wakuba nakula ne maama ate eddiini nenjagala nnyo okuva mu buto. Segeza okula ne single mother? Single mother bwetutoba ne twatoba paka kumalako. Mama gyali Konsesa ku lugendo. So far right now ayizala kuba kati ali ku church wali nankulabye wali muntu muweereza wa church nnyo kwera kusiimula kolo atya. Kati gogenda okulaba father bambala bulungi beeyisa bulungi. Yes, ebiseera bye waliwo Father Lontamye, Bishop Sekamanya n'abalala. Era nze ba father bampeereranga, nze ba father bampeerera. Kati wasaba
nabuli kati nze waka esapule gino okusooka okukwata akati wanji siva akati nga esapule tenakwata kati abaana bakatuliki nnyo wanji nnyo ddala nyere sapule tebavaamu omanyira nti abaana bategusuula omanyi ani owekitiibwa Katikkiro ayagala nnyo obukatuliki ayagala nnyo kati bw'ogambye nnyo ekifaananyi ekingi ndi mukatuliki nnyo kubanga saali baddewo singa teyali ekereziya olya pooko naye okuba wakati bajagala nenze nebbirira awakati bajagalira ddala ekuwoomera nnyo nnyo ddala naye lwakuba nti sigiryanga mikwano gyange abaisiraamu okubasemberera biki naye wakati bajagala nenze manyi okugamba mbu nange sigirya naye bwe mpita eri omukatuliki n'akantu awo wonna lwakuba kabiya ke kannema sikagenda nnyo sikalya sinywa omwenge soko nyumize otuuka okwagala okuyingira obufaatha saayagala kuyingira nabeeranga altar boy naye obukwakulizo ne batugamba obwetaagisa olyoka obusomeka kwakulizo ne waliwo omukyala bali bamuyita Anna Maria yetusomesa omugigi yagambirawo nti gwe ne bona yagala otya obufaatha tosobola busoma maama wo ne taata wo si bafumbo bampeta nekimanyirawo ekitegeeza ezimu ku qualities okusoma obufaatha maama wo ne taata wo balina okuba nga bampeta nga bampeta bagate bampeta ate nze tebaali kati bwe baba afa ate nga nze taata wange muprotestant bwe baba afa nga si bagatte awo simanyi kakokulizo bakatematema simanyi bakatematema naye bateeka okuba nga bampeta ane wali nyumidde obufaatha ate nali badde father wakabi nali badde father wakabi ebiseera ebyo ebintu by'abawala bali tonnabiyingira nnyo nga sibibaamu ebyo nalwawo no biyingiramu ebyo nga nze mba byange nwanagana nansi tusanyusa okulaba yiso buuza ku bantu n'oluvannyuma tutandikiraawo abantu sofa basiima amina abantu mu comment section ngena nembala ne baganze bwe ndaba notification ng'erimu tegusuula nze Lukamisine mba mmanyi ekyeyo kyange kigenda tambula bulungi mukama abampeera batambulize ekyeyo mukama abampeera omukisa mukama abampeera omukisa nange mbasabira nange ebintu bye baagala mbisabira alhamdulillah alani olina okwagaliza bw'otayagaliza nawe tebakwagaliza ekivaamu enanga musiraana kibi nnyo ekyo vola ebifo bye batenda abalogo biba byasiraana teri ayagaliza munne olina okwagaliza naawe osobola okuba nga owewuke osobola okuba nga okulaakulana waliwo bannange abankubira ne muŋŋamba naye njagala kwebazaako Mr. Tegusuulwa antambuliza bulungi ekyeyo enamba ya Mr. Tegusuulwa yeri wansi awo bw'otunuulira awo wansi awo liba sponsor enamba eri mu nnyukuta emmyufu ye enamba ya Mr. Tegusuulwa abaagala omwebaza abantu bagamba nti oyogera ebintu nga bituufu naye bimu biruma ne baŋŋamba kati nga kali eriko wayogera ak'entebe bagamba abaana bafabukire mu ntebe abaana batumalirewo entebe ne bagamba nedda yazzeemu nannyonnyola kye yali ategeeza wayogedde ku kyeyo episode yaffe esembyeyo bankuba kyeyo basiimye amina mbasabira nnyo baganda baffe abo badde ne eggwanga lino balyongererako ddala mu bintu bingi alani you see abantu babiraba bulala kati kankuwa ebyokutandikirwako ebintu ebyokutandikirwako nti Idi Amin Dada bagamba yasooka okuleeta TV kuno eziri eya kaladi nze TV eya kaladi nagirabiramu bayitayo mu Kiyindi nankulabye akiri Bukesa nyina mukwano gwange bali bamuyita Mugisha Ibrahim Mugisha yali mukwasi wa golo ya Cranes yali musambi wa mpira na ina neba mukwano gwange naye Hamu Nduddo Balaba n'abalala bangi naye ffe okutandika okulaba ku TV ya kala twagirabiraawo ne batugamba mbu Amindi yagireeta olaba teekawe okimanyi nti Ali Haji Ntege Sebagala yaleeta teekawe mu Uganda teekawe bajja kusalamu bagamba olimba sirimba nga naye atubulira ansa omanyi buteekawe bali bayita Bon Appetit obwa kiragala obwatundanga teekawe obwo bwe teekawe zaasooka ddala mu Uganda nga Sebagala yazireeta mu Uganda yazeegomba eri n'aleeta teekawe bali batundamu byakulya chips chicken biki yasooka ozireeta ng'omuntu asobola okugula chips we ne bamupakingira alani mwe alani ate omugigi ogwammwe muli bulungi alani mulina okwebaza Mukama emyaka gyammwe alani yagagatona mugulu kubanga ensi ffe tugulubye nayo emyaka gyaffe n'okweyongerayo ka chips chicken ziri ku luguudo awo wona ozisanga
ffe twali batogo okulya ku chips okugiraba waliwo omukwano gwaffe bamuyitanga Kibuuka. Kibuuka yansimuzanga enju nanjozesa eggaali nenkola emirimu gyonna nga tulinze chips naye nga chips zaleeta yakolanga mu fairway leftovers Kibuuka yakolanga mu fairway kati leftovers zebaliddeko abagagga abazungu nazijjayo nazikuŋŋaanya ng'okuunya obuunya ka chips ya n'enkoko oba girumyeko omulundi gumu tewali taabu netandikiraawo wentandika okulabira ku chips. Wamma nno bwonzijukiza bwotyo nkajjukira eno nange siri waawo wano nnyo nange niwe emabegako waliwo omukazi twali twamuliraana nga tukula nga atera okudda ne chips nga mulimu ne cabbage eziri half cooked. Yes. nze nkutegusuula nze nali mmanyi ebintu bino wammanga binywebwa biriibwa bagagga. Chips nga manyi ziribwa baana babagagga n'abagagga. Chicken manyi eribwa mwana wa mugagga n'abagagga ne Raibena. Era bwe kyali Raibena ng'omala kulwala nga te maama talina ssente kati omugenyi twalina maama waffe omuto yagulanga Raibena ng'onywa otya Raibena nga toli mulwadde. Ala ni bidyo bitwogera ne kati gyebiri lwakuba ffe Mukama yatuta buti ne kati gyebiri twafuna breakthrough. Twafuna funyi breakthrough ne gyebiri nga ne soda Christmas omutabira bange ebyokusaaga bwe bityo byali ne ka soda nga tekakuoneka nga tosobola. Ala ni omuntu okufuna bwatuusa abavudde wala ne bwaba omukazi atunda ebinyeebwa ku street omuwanga ekitiibwa ne bwaba masikini asabiriza obusabiriza naye nga buli wasiikinira wasabira ssente womusanga buli lunaku omuwanga ekitiibwa ne bwaba malaya nga wabeeraawo. Breakthrough tefunika ate buli mu kimu oba mubugagga oba oli musambi wa mupiira oba oli muyimbi oba oli munakatemba oba oli mumawulire muzanyi wa mupiira amawulire kyegakola nzaalani abantu okutuuka okutegeera nti yetegusuulwa. Alani katika nkubuulire nze nagendako nga nyingira amawulire waliwo omusajja bamuyita Martin Sempa yenyingiza amawulire 2-3. Martin Sempa yansanga nkuba lwali lwa mupiira Express Villa twatambulanga n'ogenda olaba omupiira kati ogenza okulaba omupiira Namboole oba ewankulukuku ne bakugaana okuyingira ne bagulawo ekijinga ebule dakika 15 olusi ne basibira ddala ne guggwa kati nga gw'olina okuyingira ogulabe onyumize abaana enkya ku ssomero ng'olinga yagulabye nga tewagulabye naye nga watuuse essaawa 8 ne bagulawo geeti nga wooli ne bagusamba nga wooli ng'oli wabweri wa kisaawe obuuza bali eri anaateebye owulira nduulu anaateebye ne babagamba kati awo n'olyoka oyingira nga guwedde mwetomera n'abafuluma nodda mu bukuukuulu awo mu Jackson Mayanja atukoze bupipaasa badde agikupa eno bagidde musisi gole eyokubiri kati olwo olugambo n'olyoka ate n'okyekola ku break ku ssomero. Magidu Msiwa mulaba. Magidu ina mulaba ku yi Magidu Msiwa mulaba ku. Magidu Msiwa 9-2-9-3 wakwatidde akati. Vile tuka ku Finals Africa emirundi ebiri Confederations Cup 9-2 ndoza 9 tuka ku CAF Champions League. Magidu Musa agenze Bufaransa yi Magidu Musina mulaba. Ne buli muntu yene okufuna breakthrough. Kabo yo Magidu Musigo tuwagera kasoke mujje mu deal. Yasamba nga asika mputa yi. Yali musisi wa mputa. Nga samba omupiira nga akubuze waawe mulagaawo ndinga buli wagenda bamujerega bwanyuka bwati ku mupiira nga agenda asike empuuta ye. Alani kasita abantu bakujereganga nti gwe tosobola manyanga bamanya nti osobola. Abantu bagambanga nti osobola manya tosobola. Abantu balaba opposite bansobera. Omuntu kasita gamba nti osobola nolaba bonna nga bagamba nti osobola weekengere. Ankotegu wootuukidde okubeerako wano ng'omuntu ng'oyogera ensi neewulira. Abantu bandebye luvannyuma nze natandikira eri ku UBC. Sempa ntwala ku UBC. Akusanze okuba lwali. Ansanze okuba lwali. Ku luda. Ngenda ku UBC. Ntuuka ku UBC bankwasa Kenneth Musi.
Kenneth Muthibambi mukama ali Austria tafanga mpadegera mukama omunze minembe jali twatoba fenna okimanyi konti nagenda ko kusita FM nganva ku UBC nembale myezi mukaga ngasogera otya nga toyogera otya tozanya nga toyogera otya nga program ogibeeramu ne weeyanjula negwa nga toyogedde sorry nedda gwe muwendo gw'osasula okuguka toneeraliikirira gwe muwendo era ate asasula ogwo muwendo osiraana nasoji wamude myezi mukaga ng'oyingira ne weeyanjula negwako nga toyogedde Alani olina okugumira ekikono fe tugumidde ekikono fe tugumidde ekikono obulumi buba bungi tukyapedeye omuntu yedda okubeerako wayise olina okugumira ekikono ekikono kirina okukwata oyagala toyagala era omuntu yenna ng'oyagala kuddayo eka oleme kubeera enebode weewala ekikono ye ze fiizi z'osasula enkokola oteeka okubwa enkokola okuggyako ng'oyagala kuddayo kakwebaka kati omuntu omanyi UBC twabikolanga nga tulikodinga kati bwe tulikodinga nga mulikodinga lwa mukaaga ne mulikodinga sports kati sports yabeerangako lwakubiri sawa 3 ez'ekiro kati abamanyi UBC edda kwajjangako obulango bwa Transition Uganda Limited ne wajja kalayirayi oba kadidi ne kalayirayi kazanyo kazanyibwanga ne kakati gwe bamala okulikodinga UBC ne babiteekayo ekiro bizanyibwe kakati nenzija ngamba bakyali bange awo nenankulabye nti nafunye omulimu ku UBC era leero muteekeeko ku lwokubiri alimba muyaye ng'ani agumuwaayo omulimu bananga omusajja oyo naye nga abampinga bakyali bange ng'obadde mu midiya omanyi abantu abasinga obutakuwuliriza bakyalibo be bakyalibo basinga obutakuwuliriza ddala n'oyogera ebintu ate oli n'agamba mbu Lumansi yabyogedde naye nga byagamba Lumansi gwe nyini gwe wabyogedde kakati ensi ya breakthrough olyoka ofune enkokola okuziyitamu tulikodinga program ntegeeza abantu bonna nankule bye yalindirira tulinda essaawa Amanda ngaanise ne maama teekeko ngenda kwogera kwogera oli ready bidi live ba ma recording twalikodinga era wayogedde ndayogedde nengamba abantu nti kwendi nasombanga mazaawe nankulebye ku luzzi nti kwendi alimba kigambo de kyoga nenga tabasingo gamba nti alimba bakyali bange bennyini kakati ne tulinda amalanga nagandise mama nagamba naye ddala wabyogedde nkoze nayogedde program ya sawa 3 yabeerangako ku 3 twalidde okuva saawa emu tutudde programu zonna ez'obulimi obimanye bya Radio Uganda tulinze saawa 3 ezituuse tekuliko kayimba tebataddeeko akayimba akokubiri tebataddeeko akokusatu programu yaliko programu teyaliko kakati bwe taabaako enkeera nabula owenywa amazzi webantumira CNN buli wepita CNN nga kibagamba mbu mbalimba nefuula w'amawulire nze mani manya kikuisa CNN okuba nti owa first hand information owagana gwawe ndi mufere nefuula w'amawulire siri
Alali nawulira ennaku. Ale enkoze ntya. Teyaliko. Nenzirayo. Kati awo lwa kusatu. Nenzirayo ku lwokuna. Samusanga wo mukulu. Namba kakati kye kyabaddewo. Kati ku lwokutaano musanga. Nagamba munange tusonyiwe program twagiteekayo nate producer ne yeerabira okugiteeka bambi yali ayogera bituufu. Olwo ne luyita. Kati eri yalina okubeerawo oluli saayina kubeerawo ng'akyazizza omugenyi omulala. Nagamba ajja kujja Saturday eri. Nga bwe mpita mu CNN. Mu mikwano bakuba olwali. Kati nensirika. Ne lutuuka ne tuddayo ku lw'omukaaga kuno netushootinga. Ne tushootinga nenziramu ne mbagamba leero kwendi. Oyo n'ebigambo bye naye. Oyo naye yatusobera. Ne mbagamba bannange kwendi byaddala. Nti alimba bulimbi CNN SNL bali kakati ogenda kubeerawa. Ne twakuulidde ku BBC. Olwo bajerega. Kyebategeeza mbu byenjogera. Kati ng'oyo ani amuteeka ku radio n'ayogererako. Ani amuteekako? Ani amumanyi? Nensika naye ngamba maama nti ngenda kubeerako ge mazima. Naye nga maama nzikiririzaamu. Naye nga naye agira bw'ati n'aterebuka. N'agamba bw'oba wabyogedde nga twabiwulidde. Kuno munange nga tulikodinga ku lw'omukaaga tulikodinga bulungi byonna nga biggwa. Ng'era nziramu bayitamu. Mbayitamu nga mbagamba ku lw'omukaaga kwendi. Ku lw'omukaaga nga manya ku lwokusatu kwendi. Programu ng'etuuka era nga tulinda. Programu ng'etandika bulungi Sempanga ajanjula ya sports. Ayogera ngenda okuwulira mbu ndeese omugenyi omwami we bamuyitanga Abe ya National Secretary wa gundi General Secretary wa National Council of Sports. Tuleese omukulu Abe agenda kwogera nga tebogera ne Abe. Nga ndowooza nti obeena awasemba gye naabeera. Programu teyaggwako nga siriiko. Naye wayogera? Saayogera wadde. Eyo yali live? Ati yali live twalikodinga. Kati bwe nvaawo abinnyumiza luvannyuma. Ne baleeta Abe waliwo ebya sports ebyatagenda bulungi maaso. Bino disregardinga. Ne balikodinga eddala ne Abe. Ate naliko. Nkubulya breakthrough. Eno gye mwayogera, gye mwakola, baagize emabbali, ne baddamu ne bakola eyaabwe nga bali ne Abe. Kyokka gwe n'ewaka. Mbagambye kwendi. Era emikwano jjukira ezo weeks 3 ne batulika ne baseka. Bannange ne baseka. N'owo yennyini gw'olowooza nga yakulembeddemu emboozi. Olwo ne luyita. Egyo gyali myezi ng'ebiri. Ngenda okuddayo. Sempanga agenze kusoma. Misiri. Nga teteri yammanyi mulala. Nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Future Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Future Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova e Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye
ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Nyingirawo UBC ntuuka wali omusajja bamwita Solike yali wa news nti ate gwe nti anti fa abadde ne sempa okola wano nti asikola wano ne sempa sawa 3 Saturday naye eri abe Salimu vono todanga enseno banfulumyanga kaguddeyo ne nali ngeri gyendi wannankulabye nali maze okukola emikwano nga olwo omusajja akuba engattaawo wabweri wa UBC awo kati ngoyo kyali wange paatu kane mbagamba nti ne musaaga nze tegusuulwa kasitompa kota chance mba maze nze nduwa kota chance bambi oyagala abantu bakuwulire mikwano oyagala kukyale nankulabe bampulire kakati baleme kundabira mu kifaananyi kibi kakati olwo paatu wali wakubirenga tumugamba naye kiri kitya ngagamba gwe linda aveewo nze nja kubuulira gwe linda aveewo kati nga nzije nentuulaawo nswama aveewo kati wendabira Kenneth Musisi twali myaka gyegyimu ate Kenneth Musisi taata we nga mayinja nga bayita Frederick Musisi nga yali akulira omu ku bakulu ku ba UBC naye nga namuwuliranga nnyo ngagamba ate wali ojja kujja tukole nga tantwala wa taata we ngagamba nedda mujja kukola mujja bambi musajja oyo bambi yafa naye yenyamba ngagamba ojja kukola tetwalaganye ne Musisi nga tujja Nakivubo Lugogo kunoonya mawulire ga sports tutambuza bigere paka wankuluku paka wonna tutambuza bigere nga tugaleeta kati yawe nyingirira mu UBC naye kati mu kuyingira olw'okuba sempa taliiwo nze ne baŋŋaana okwogera si bye biri ebyasita kati ne mbeera awo ne mbagamba nti musaaga ssebo oba muŋŋaanya okwogera tewali taabu kangasombenga luliba olwo nja kwogera kakati awo ne ntaliko gasombanga ne bampa kirikoodi ekinene nga nze omulimu gwange omupiira guwedde kwogera n'abazannyi kukola ki naye nga n'okuyigira omupiira lutalo nga tolina kaadi ya USPA kati n'obeerawo n'oyingiriranga mu bantu kati basiniya bamuwema nga bakwogera mbu oyo yanga tukola naye yanga tukola naye kale batandika okumanyira ab'ekisaawe ky'e Nakivubo kati bwe nalaba baŋŋanya okuyingira ne ntandika okwemanyizanga bano abakola ku kisaawe ky'e Nakivubo abo basaawama bakola ku geeti kati awo waliwo omusajja bamuyitanga Wanyama nga yakulira kigeeti ne muyitiramu ensonga zange bambi teyali mubi naye nga ŋŋamba oluusi nyina ogenda e Nakivubo ne muyambako yakolanga emirimu egy'omuddo biki kati Nakivubo nanyangwira naye kakati awo nembeera mu mbeera eyo naye nga ate bangobaganya bulenzija mu newsroom bangobaganya naye nga ate sibeerako kati bali nembeesonyiwa bennankulabye kati bwembeesonyiwa lwali lumu nga tulina okuba nga tuweereza baweza omupiira kati Kenneth ye nga bamukkiriza nze nga tebanzikiriza kati lumu ku UBC awo tujja waliwo omusajja waffe yayogeranga Luswayiri kati jjukira oli omusajja Sumalike tanzikirizaawo bwe mmanya nti agenda kujja nga oli aŋŋamba kasita aba ali kumpi kujja nga mmanya nga nningiza endi wagu twabeeranga mu kalina ng'olingiza nga emmotoka ezze gwe n'oweta ne weekweka naye nga bano abala banjagala abaliwo abo tukwatagana kati munaaye ne tubeerawo kati olunaku lwali lumu programu ze zimu zakolebwanga live kati waliwo omusajja waffe yali akola omuziki nga bwatetamu ne sports naye nga ku Sunday era nzija kati awo Kenneth yaŋŋamba nti ajja ng'ebiseera tetulina namasimu naye nga bakubako ya studio naye girisiivinga kati omusajja ayalina okukola sports n'omuziki ng'atamidde nga omanya ba UBC ng'atamidde agenda okutamiira ne bakuba essimu kati negikwata halo ani ono konze Innocent Gusulwa saakugobaawo oyanko paatu oliyo Sumalike saakugobaawo okolawo ki mu studio nagezaawo buza mu kutya okw'amaanyi kati omusajja ono atamidde ebyuma sibimanyi bulungi
tuliwo ffennaawo kati Kenneth tannatuuka kuba Kenneth ye bamukkirizanga okwogera omusajja addamu okwogera addamu okuba essimu naye nga awo eyo ebbanga nalimalamu kumpi omwaka naye nga tesoosangako n'olunaku n'olumu kankubulire ng'ojamande tusande Alan nze nkubuulire nze ebintu byonna nyinza obutaba mugezi nyinza obutaba kiki nyinza obutaba naki neze Alan nnemerako olina obugumi nze kasompa kwota chance kabaka weddemu nyina okuguka nga soosa mbeerawo kati kwolwo Katonda ayina engeri gye yakikola Kenneth tannatuuka yemala teyajjira ddala kati omusajja ono olwokuba yali atamidde omanyi okutamirira ddala n'agwa kazindaluwata nataka kufuluuta nga tebibi masimanyi biddako kati oli omusajja akuba essimu Simalike akuba essimu bw'akuba essimu era nziramu ngikwata agamba nti oyo towulira nti atamidde konze mukama wange mutabi n'agamba osobola omugjawo awo waali naye ngamba osobola omugjawo n'agamba mugjeeko nenze ntekako ku layini kuno ne musitula ne mugjawo tuli mwaka ne muteeka wali nenziramu ne mugamba nti mugjeewo n'agamba kyekiri awo kyolaba ne mugamba Kazindaalo n'agamba genda Kazindaalo kokola Okay. Ale. Yes, I'm watching around. It's the past omuntu watuuka okuba ng'ensi emulabira ng'ayogera ensi neewulira. Alan bwe nti wetandika okukola. Alan ensi esooka kugaana. Togwanga mama nyingi ensi ekuganya Alan. Program tujagimalako. Tujagimalako tweralikirya. Nekyengeza ko gamba Alan. Togwanga mama nyingi ensi ekuganya. Weesibe ku nsi paka lwe neekuta ate genda kumala ekwagale kati oyagala ndagewa bwe mba muŋŋaanye oyagala ndage nfe Alan ensi yakwesibako abo bonna boolaba batono nnyo abasinga ensi basooka gyesibako ensi ogyesibako bwesibi neekukkiriza n'ensi esooka kugaana okuva olwo sadda mabega Alan sadda mabega bwe yagamba nti tunula kyekikuli mu maaso yes ne mugamba Kazindaalo n'agamba actually n'ebigambo busijjire yaŋŋamba nti genda okwogerereko naye bwe nayogera omanyi omuntu okuba nti ozze toli prepared naye olw'okuba nti field oba ogibaddemu kati nebye nayogera sikyabijjukira Alan nebye nayogera sikyabijjukira naye nzukira nayogera zaali mu ssaawa 2:30 ez'ekiro nayogera oba kupumpi paka ssaawa ga 3 ez'ekiro ekeera Kenneth najja bwajja ne tutandika naye ensi esitula omuntu okuva ku 0 paka ku 100 ayali ayita mu mbeera eyo wagenda okuyita emyezi 3 nga ndi darling ku UBC era omwaka 2003 nali best promising journalist best promising journalist of the year radio owamawulire asinze banno okukola omupiira yakajja kati kyenazirula mu nsi breakthrough teba nyangu olwo mikwano gyo bano ab'enankulabye bakuwulira maama yakuwulira maama ya nodda awo tebamanya tebaatega naye kati ate ezaddako programu zo ne batandika okuziwulira naye omuntu ayali akujereegerera ng'akujereegerera akutyoboola
akulengeza Mukama bwakusetula ate yeefula mbu tabitegedde tabinyegako tabikoonako Alani yeefula etalaba nga Mukama akusetudde buba bulumi bw'amaanyi ne bamaliriza era bonna ne bagonda ne bafukamira era ne bavonnama kuba baakusitudde abeera Katonda. Alani yali breakthrough yange teyali njangu nekiri kyenkugambye ate UBC okubekwatagana ne Sita ne batujjeyo ne Kenneth bateeka ku Star FM ne mala emyezi 6 ng'ojja ne weeyanjula nga program ewedde program ya ssaawa nga 2 nga toyogedde lindako nga muli ku pano ya bannamawulire nga bameka twalinga nze zikusooka Sebugwawo Kenneth Musi nange 5 nga oyogera bati amanya nange tegusuwa Innocent twatuuse dda awo okoma kumala emyezi 6 tebakuwamu yadde wadde n'okuwuunako nga bakikola intentionally tonnaba tolina byogenda gamba bantu nenge eri ku UBC oyogera ku UBC twavanga ku UBC ne tusala anti nga ku UBC wonga njogera kasitanga ye yamanyi yali yamanya ebiseera ebyo yenga yewulizibwa abantu abangi program etandikaga ssaawa 4 neggwa 6 ogwemisana kiro yabeerangako kiro oli nakuteeka mu program ssaawa 2 n'okoma kwogera linnya lyo n'otagambayo nti kakati kano teri nga tomupiira wagulabye bwedda amawulire ogasaka olina okugawa ate bali nga bye boogera kumpi gwe bawadde nabo babalabye kuba baali ba senior journalists babalabye naye nga wobaddewo naye nga tolina kyoyogedde kane mbasalira amagezi ne ndeeta kirikoda kyange ekyoku UBC kati nga nze omupiira oluggwa nkwata maloboozi kati amaloboozi ge bazannya kanange ne batandika okunjogerako omupiira olwawedde kooki yayogedde Innocent Tegusulwa yamu interview nze ne bazannya eddoboozi kati akakodyo kali kamu Alani bw'okonkonanga ne bataggulawo toddayo waka sigala waawo bw'okonkonanga ne beefuula abatawulidde toddayo waka weebuzeebuzaawo bwaba buwungeera ggulawo bw'ate ensonyi ndizimukwata nagamba obwedde okyali wano oba nsonyiza okulaba nga yeefuula atannakulaba toddayoka omuntu yenna alwanyisa obulamu okubutereeza toddayoka beera awo enkya muddire ne ku luli Alani abantu batuyamba kutwejjako tebatuyambira mu butuufu bwabyo emirundi egisinga abantu batuyamba twejjako tebatuyamba mu butuufu bwabo okujjako bw'omala okutereera kati bikwanguyira ne bw'oba penetrating okunoonya breakthrough oba osaaga breakthrough ya bulumi tosobola gifuna era natandika okukola ku Saturday wabangawo program ya ssaawa 2 ku Saturday kati nga nze gina okudduka okuva gye nvudde kulaba empiira naki n'olyoka ogenda ogikola eri yabeerangawo era yabaka bejja toyogera totapinga mu masannyalaze gaabwe tosobola n'era kiseera kituuka n'ogiyingiramu n'ogikola ne bakulonda noba ate nga gwabakulira nga tekuli n'omu yaafudde nga gwobakulira nga gwokulira sports department kaseera katuuka nga nze nkulinze mbakulira nga gwe nze nkikulira sports department gojja kwogera gwe tojja kwogera leero bino bireete bino sibikkiriza Alani amaanyi gali mu kulemerako mu kwekiririzaamu na kulemerako Misa kiyagamba okwekiririzaamu kikulu nnyo okumanya kyoyagala kikulu butakijjaako liiso kyakuleeta overtime abantu bagenda banafuwa overtime abantu bagenda balaba ekituufu overtime abantu Katonda ate Katonda tayamba munange ku makya kina mulabako nze Katonda wange ayamba lwaggulo nga biringa ebiremye byonna biganye awo akawungeezi wayambira
zikatonda tatira kunyamba ku macha regulo akadde kawedde nga neza transport ezikuzayo ziringa eziganye awo Katonda ayamba buwongera walagira amaanyi gwina kusigalawo kati eyo kibayita breakthrough bomala okujefuna kati ebintu ebirala byanguwa bwanguyi bigenda byanguwa kuba media houses zonna nzikozeeko zonna Dembe FM Kabozi zonna Sapienza zonna nzikozeeko waitako Kabozi nnyo mwakachi Dembe FM webatandikira kwogera empira gya Premier abo bantu gwe basalira naliyo okumala emyezi 6 niawo ne batansayininga nga bagamba nkolenga freelancer katate Dembe kwe kuntwalira ddala ate Kabozi ati yo Kabozi Kabozi jenvo genda ate ku Dembe oli veteran journalist veteran mwenyewe kebe Sapienza yo nagikolera emyaka 3 Radio Sapienza nagikolera Ishegeja bukedde mu generation yeno gye tulimu kufa abukabo omulembe guno feje tuyinza okuyita nga breakthrough yo bukedde genda kujaga nafuna da breakthrough breakthrough nagifunia ku UBC UBC ya making UBC ya making yakuwetala yampetala UBC era sijibanja bonabe wali okola nabo bakyaliwo abasinga bakyagalima amawulire bakyalimu era obalaba mbalaba ne bantendeka ekyo nkibebalizaako sebugwawo yantendeka nnyo zikusoka yantendeka nnyo n'abaliwo abalala bonna n'okusoma degree yasooka mawulire nagisomera mu African Virtual University era UBC be bampeerera Africa Virtual University musomera online ne balyoka bamaliza ne mulyoka mumaliza mufuna empapula zamu abali Nigeria Lagos ne bo basomera ku online university yabwe somera ku online throughout wano somera ku online kati kyengeza ko kulaga nti ensi esooka kugaana bwe kugaana nga togwanga mu maanyi nabo bewola bobola bewegomba ensi esooka bagaana tekisoose kuguweka amne balowooza bandoga amne balowooza sina mukisa ate omukisa ala n'ebintu by'omukisa nze sibikirizaamu ebintu by'okukiriza sibikirizaamu ebyokusoma sibikirizaamu ebintu by'omukisa sibikirizaamu katolaba 10 bwaba teyeefuddeeko 10 asinga lutalo okuyema anko 10 eki anko 10 si mubi ngezaako kijjayo kitegerekeke tukwatagana anko 10 akubye akayimba bakayita atya gwokutegwa obba kati abatalinga anko 10 ayinza okusigala kayimba ako okumala emyaka 5 kati yalirako nti bakaguze naye omuntu asobola okubeera n'akayimba emyaka 5 ng'akatambuza CBS bokedde baganda okuba oluyimba lwange kino kyenjagala okujjirayo kyenjagala okujjirayo bayinza obutantegeera kuba lutalo of course y'omu ku bayimbi ab'amaanyi bayinza obutantegeera now kati kikole bantegeere bulungi muteebi kigomanyi asinga okuteeba ennyo mukadde kano Mohamed Salah Mbappe yes Mbappe Mohamed Salah ani gomanyi atateebera ddala nga oyo striker naye nga yakuta tateeba striker naye nga tateeba Zakzi wachi Arsenal wa United kati Zakzi asinga Salah atya amusinga bwati tunulire emipiira 10 Salah kati alina goals 25 alina goals 25 mpira 26 bala shots zakubye ne bazikwata oyinza okwesanga nti goal 25 Saka yakakuba shot ku goal ejigenze wabweru nejigenze wa goalkeeper jiri mu lukaaga ekyo tukwataka tukanya kwekyo emipiira Salah jakubye ku goal ne bagikwata goalkeeper oba ku muti oba nejigenda wabweru ayinza okuba ali mu mipiira shot attempts lukaaga
oyo mwisati omusajja oyo Zakiz ayinza okuba ina goolo 5 ninga yakegeza mu goolo emirundi 9 Sala abafiiriddwa emikisa mingi okusinga ono Zakiz gyokoma okufiirwa gyokoma okufunamu ennyimba za lutalo za Chameleone, Bebe Cool, Bobi Wine, Pastor Bugembe ezakafa ennyimba zaabwe nnyingi nnyo okusinga bano abatali bayimbi bo batunuulira zino zokka zikutte ezifudde nnyingi omuntu eyasiraana aba n'ezifudde ntono kubanga okugezaako kwe kutono failure rate ye eri wansi nnyo kuba tagezaako kati guno omwaka oguwedde guno ani asinze okuyimba bayimbi ekyabasinze okuyimba bolaba ffene betumanyi asinze okuyimba nga 2-3 wadde si mu rank katugambe nga Palaso kale tugeze Shiba kale nga Shiba omulaba omwaka guno oguyise ayinza okuba yina ennyimba nga 2-3 tukwatagana aha mboliya ennyimba zayimbye simanyi bulungi bya music lugegenye tujja tutegeera busy olalani waliwo luno tebasobola lero busy tebasobola sipimika aha kale katugambe ono mukwano gw'omuyimbi Spice Diana yayimba waliwo oluyimba lweyakuyimba makati awo City Regular Uganda yonna nekankana kati City Regular luyimba kyomulala lwayimbye kale katugambe City Regular City Regular oyo ateekwa okuba agendeddeko ennyimba endala nga 5 oba 10 ezitavuddeeyo lwayimbye n'akoma makati producer n'amugamba olwo terujja kufuluma lwayimbye n'alutwala lwayimbye n'alukoma kuwandiika lwayimbye kati oli atunulya butunulizi mbu City Regular era naye agamba mbu omusajja oyo bannange Spice alina emikisa ne bw'ogenda omubuuza gw'okubye ziriwa ng'akubye kamu talinayo lulala omuntu gy'akoma okubeera successful gy'akuba okuba nti afiirwa nnyo wajja olugero nti atafiirwa tafuna kategedde bulungi oyo Messi oba Salah goolo z'abaakubye wabweru zentono z'abaakubye ne zigaana okunywa ze nnyingi okusinga ezinywedde lwakuba ensi etunuulira zinywedde zokka abantu batunulira woofunira ne bakungiriza wooteeramu n'okutoba tebaagala kutunulawo embwa ezo bakungiriza ng'afuna nnyo mugagga netagaba lwaki totunuulira biki byempitamu ndyoka enfune lwaki okungiriza wali wenfunira babeera ku receiving end gye batunula ne byoyitamu olyoka ofune tayagala biyitamu emirundi gy'ofiiriddwa taginyega alemera wano woka woofunidde wateeka amaanyi kati breakthrough yonna yakulemerako Alan oteekeddwa kuba nti osasula omuwendo ogw'okutuyooboolwa ogw'okuyisibwamu amaaso okugirega ng'olaba ng'owulira Alan baali bakujerezeeko ne bakutyoboola ng'olaba owulira ne weefuula atabiwulira n'oleetawo akalulu kannalukoolaawo n'olyoka okanyumya okafiirako obufiizi naye ng'obawulidde naye olagewa ekyakuleese tonnakifuna kati ebigambo bikunyule ogamba omukyala n'abaana nti nvuddeyo nga banjogerako nze mbizira n'ozira ki banjereze banjogeredde ogende okole ki eyo etali bajerega
olaga weetali bajerega. Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Jinja Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi. Kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga. Gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna. Tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa, steam bath, sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere. Tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector. Kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde. Ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo. Tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owana kusumbukana n'amadaala. Ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso. Alani abantu babakuba n'empi n'amagamaga bw'ati nga tewali mukyala wamulabye, omukyala atamulabye n'abaana n'akunira. Omusajja omukulu. Nkubuulira nsi Alani. Nga bw'oli awangu tegusuula. Omusajja ku mulimu n'akuyisaamu empi. Ne bulu ayamanya nti bazinkubye. Noddayo n'akaveera eka. Ne mbuuza basasula ddi. Era ne sikigamba muntu n'omu. Ne ntandika okuyiiya wadde onvuddewo ntya. Alani abantu bayita mu bintu bingi okufuna ssente. Omuntu yekka kati nkubuulidde, omuntu yenna kabe musambi wa mupiira ajja kubulya olugendo. Radio eyo okupenetratinga nti okola ku TV oba ku radio tokiyite ekyomuniino. Wotuukira ogamba nti Alan Cruz buli omu n'agamba Alan Cruz munnamawulire. Nobeera wano ne bagamba nti Uganda Cranes oye line up nesomwa ng'oli ku Force 11 wadde katebe golooza oba manyi gyayise ayita mu bingi okubeerawo. Ensi yakaaba Kalidde Awuki ali ku Uganda Cranes kapiteeni tokyali kati Kalidde Awuki otakyabuusibwa starter naye yabeerako mu mbeera nga naye si starter nga te waliwo basiniya boyagala okugjawo nga n'okuyita obuyisa okutraininga nabo mukisa n'okusigala akaseera kano ng'omukisa ogwo gwakusangawo n'obeera kapiteeni nga bajjajja walu baaliwo ng'era oli nagwo nze simanyi ebyabayimbi obimanyi. Abaana ba Moze Radio baani babeeranga kuba kamiliyoni bonna. Bobi Wine, Baby Cool okujja akujjeyo nawe weetengerere. Ne Bobi Wine waba akunyumizaga abamumako microphone gw'olaba leero. Ensi ya kibuli, ensi ya nkokola, ensi balwanyisa nwanyise n'obagamba nti katoba munzite nze ndi wano. Nzize ndi wano. Ekitali ekyo tosobola kuwangula. Tebiba byangwalani. Atasobola kulwana. Tosobola. Oteekwa okuba nga bavuma ebivumo nga biyitawo buyisi. Bajeereegerera biyitawo buyisi. N'okutyobola okwa buli ngeri okw'omusajja kwe yayimbako Kafeero. Kafeero yali omuyimbi wange ne basudde. Binawulirizanga ennyo. Kafeero yagamba nti twalwanyisa mulwanyansi. Ffe bennyini kwebuulirira.
Alani omuntu akutyoboola mu ngeri erabika. Omuntu n'akufiisa n'obanga atalabika. Nga w'oliawo bw'akubuuka bw'abuuza oli paka gwe nga alinga atalina kulaba. Ne wennyula n'omugamba muganda wange gyebaleko. Ensonyi ndi okugamba otya. Nga n'engalo olwa n'engalo azeesikamu bwesisi. Gwe bayita omulwanyansi. N'okwebuulirira nzaani n'omanya ennaku yo. Okwebuulirira n'omanya ky'oli. Ne wejjamu entondo eriiso n'oliteeka ku kyakuleeta. Obwetowaaze n'okujja mu bantu. Waliwo ekirungi oli munnabyabufuzi. Waliwo munnabyabufuzi eyansanze ejjuuzi. Naŋŋamba naye Cruise. Tuli ba MOP abawera 5 mu ggwanga Uganda. Mmwe bannamawulire. Mumanyi MP kyayitamu okufuuka MOP. Ne mugamba wange simanyi nnyo bya bufuzi naye muteekamu ssente nnyingi. Naŋŋamba va ku kya ssente. Naye Stella Seeyo n'agamba okimanyi g'obeera ku paliyamenti omwana n'omusaba ku kazindaalo ka TV oba rediyo oyogereko bye bateesezza munda eyo n'akulaga nti akazindaalo gwakakuyisaako n'akawa tegusuulwa ensi yonna gwemanyi. Naŋŋamba naye gw'olowooza mba sina kye nsobola kwogera. Kati Alani ate ekiri eyo kyo. Enensi Alani kakubuulire enensi eri bweti. Kati olaba byabufuzi. Okuwa obuwi akazindaalo oyogere. Waliwo be bamanyi nti balina okwogera. Abawaguza. Kasijja kwogera mu bubi. Kati kankuwa example. Aboogezi bonna boolaba. Olaba Honorable Sewungu. Olaba Honorable Sewungu. Oyo gwe nzijukira. Bannabyabufuzi abalala bannamboze baani. Lutamaguzi. Bonna basooka ku bimeeza. Ebya CBS. Ebya Simba. Ab'ekimeeza. Ninga ne ku kimeeza okuwa akazindaalo okwogera lutalo. Okuwamu nti Namboze the teacher yogeramu. Kanjogere gwe mmanyi. Sewungu yejjanga kubokedde awo. Ninga okuyingira programu. Omanyi okuyingira programu ng'ojja kuyingira ng'omu ku bayise tazze. Nga tanafuuka MOP. Omu ku bayise nga tazze. Ne bamuyita n'abeera Sewungu kuba ye tajja kunyigira. Siniya wange. N'atuulaawo okubuukedde ku rediyo. Programu n'eggwanga teyetayogedde tayingidde tujjudde. Munda. Nenga studio tayingidde. Nga tayogedde. Tujjudde. Olwabala kibambi ali ku kirota abala kuba tanafuuka MOP abala musomesa. Ne tunywawo kacaayi ne tukafumba tuleetayo ebindaazawo ne tutuula ebinyeebwa. Paka programu bweggwa hawa yogedde bulungi oyogedde bale gisajje. Ne olwaleero akazindaalo akola ki? Akafuna. Kati sagala oŋŋambye nti parliament erina abantu nga bw'ogambye 5 kumpi ya namu 5 nga mulimu abantu 7 bokka be boogera. Tekisoboka kuba nti bali teboogera. Tekisoboka kubeera nti parliament erina abantu 5 nga 5 something ne kubireko nga mulimu abantu 7 bokka boogera. Bambe ba parliament nga mulimu 7 bokka boogera. Nga mulimu Namboze, Segona, Muwanga Kivumbi, Muhammad Nsereko, Semojo Nganda, banange Lop, wekitibwa Ssenyonyi. Nange tebagala kunzigwako olowooza. Tebagala n'omugenzi abadde mwogezi. Muhammad Segirinya. Nesi ku floor ya parliament. Ngamba wali ku floor ya parliament. Wanda wala osobola okwogera. Ngamba ku floor ya parliament. Ene wala osobola okwogera. Ngamba ku floor. Be bataagala. Eki? Be bataagala. Okola ki? Abamu nabo tebaagala nkoteegu. Mulimu abataagala. Sigaana. Ne okutuuka obutuusi sipiika n'agamba nti
Innocent Gusula Honorable Semuju Honorable Namboze Honorable Wekitibwa balinga nga 10 ate bwogazibwa basalirwa bali balinga nga 10 kati okubeera mu 10 eryo oguyita muzannyo byoboyiseemu naye nga bangi abawanika bonna ne bawanika olina okusooka ogenda eggulo limu n'ofukamira n'obeera ku geeti okumala essaawa 5 ng'omukulu tannakulaba n'omugamba maama mbadde nsaba nange enjogereyo ku luno oba kola ekintu kyonna ekitali kya bulijjo ekyenjawulo olyoka oyogere waliwo abatalina busobozi bwogera ne jusi nakigaanyo kikkiriza ku bbiiru y'emmwanyi gye balonze kumpi buli mubaka yayogedde ng'ate ayogera luzungu ng'ate alwogera bulungi lwaki emmwanyi bwevaawo bbiiru y'emmwanyi ng'oli abatakyasobola kwogera mulimu ebikono bingi ng'olowooza nasamba eno naye ng'ate asambira eri mulimu sayansi mungi gw'otasobola kubuuka oli mugezi nnyo bulijjo neebuuza n'obeera ku terefayina n'obeera ku kawungeezi n'obeera ku gataliiko nfuufu paliamenti wano ng'ewedde buli munnamawulire bw'otalaba Nsereko bw'otalaba Betty Namboze bw'otalaba Segona naffe bannamawulire bennyini kizibu nnyo okulaba MP ne bagamba nti gundi ow'ebudaadiri tekisoboka n'emyaka negiwera 10 2 3 4 ng'ebudaadiri teryayogera akalulu yakasabanga atya oli abeera atya MP nga tasobola kwogera kuba beekwasa nzungu ne mu Luganda kuba kale wali oluzungu lumulemye kale tukatukize wali lumulemye ne mu Luganda kyegezako gamba nti okufuna breakthrough okumanya ABC of the game kitwala obudde oyinza okukaddiwa n'okaddiirawo oluusi no ne bw'ogisasulira badde oyinza n'okuwaayo ssente era n'otalabika bamina aba MP abamu nga naite Gusula ndabisiza ebintu bingi ndaba MP abamu ngoba katugambe gogambye omusomesa yani alwena Sewungu Sewungu kati nolaba MP omulala ng'amuyimiridde wano naye alabike musajja watu MP ku MP waliwo gamba nze Tegusula kati nze Tegusula ndaba nsobola okwetega ndabike ate gondi munamawulire era mba mwana likuluza agamba Tegusula waffe Tegusula nze abamulisi balinaako obuzibu nze bampeera ddala ne waliwo gw'olabira ddala ng'alwana ate naye nga MP kati olina okumanya ABC of the game kyegeza ni parliament awo waliwo omuzannyo teriwo gutali si nti buli omu oyogera leka naawe ng'oyogera ngaani obijjeewa saate omuntu singa bamu encouraginga kola bwoti genda wano genda yongera asobola okwogera naye tebiri direct bwe bityo ensi si bweri ensi etunulira birala nnyo ate ekugamba birala kubanga nze ndaba TV at least baleeta MP eyali mu parliament y'omusanvu nga taliyo ku luno ayogere kubanga mbu yalina ensonga waliwo ono honorable mana amanya gagenda Luchams bamuyita najja n'ayogera negwe aliyo nga toyogedde kati ensi yakwerwanako ensi si yakuwoza ensi yakulaba nenyigiddemu ntya geemu ngitegedde ntya buli omu ajja kukwatirako ng'olinawo otuuse osooka kuvaayo zaake bw'ateerwanako taba kwerwanako ganti zaake bamukuba nnyo zaake teba nawe olina okunonya sitayiro eyiyo kabe bayimbi naye g'omanyi kikitegeeza nti terefayina bukedde NTV oba CBS oba bukedde oba Simba ekubya akayimbako ng'otandika butandisi kakati kankubuulire bwe weefuula mbugu oli eyo oyimba simanyi okola maloboozi musomanyi kuba muyimbi ogakola nemanya
okuwaguza breakthrough si nyangu odukola kyangu okulukola olukola ne video yakabweti nyine mukwano gwange mukunja music selector twali tutula fene kupokedde nga desk yage eri wano kakati ekyana ne kyetayirira mukunja azanya oluyimba of course naye alina byagoberera producer oyo mubi studio mbi sound mubi wa flatins baina terminology zawe ekyana ne kyetololo oluyimba oddukuba wapi lwali olwogekyana bde akayimba kange ekyana ne kiddayo luyimba lwe lumu nga wese emyezi nga 6 ne kirukomyawo simanyi kyamugamba producer kisimanyi producer bapoli producer abamutawana yalumastalinze neko just research naye yalugizeemu yagambye lwerwo ne balugunda katofuluma n'ekivubuka nga kiŋŋamba olwoza naluterezaamu mulimbye bulimbi lwe luli lyaganye nakasitole kentero nyumiza ku bavubuka nanoonya emirimu gy'okukola ku TV nga gibuze nga buli TV gye ntwala ngamba ndi musiiwo ndabika bubi sisobola kukola wallahi nga baboosi bonna nabasaba emirimu nze sina office gye saatuukamu kubukedde awo nasumbwa nnyo omwami bamuyita Mr. Kaggwa mubanyi ne bannyima BBS eyo bwetandika bawa jjo kigozi nga MD nasanga jjo kigozi ne mugamba ojjukira olunaku lwe waŋŋamba nzijompa omulimu n'oŋŋamba nzijompa omulimu kunaŋŋamba ddi nimugwa gwe mwennyini wansanga mu kifo bwe kiro wali opaakinzibwa nga naye ekyo ekifo kye mugamba namulabawokko ne mugamba gwe mwennyini n'oŋŋamba nkola bulungi era wandaba ku stage siina stage nakolako ne mugamba naye waŋŋamba n'oŋŋamba you have the job finally kunoonyeza nzize kigozi yantunuulira bwati amaze nangamba I promised you nakupromisinga omulimu ne mugamba gwe mwennyini yantunuulira bwati nangamba I don't remember but wakola ki okusoma ki mwana soma amawulire bulere okay jam kumande twongere okwogeramu kumande bwe najja nampa omulimu bambi naye buli lwentuulaawo nsabira jjo kigozi oyo essaala gy'otamanyi neŋŋamba newankubadde namulimba yali wadde embeera okuŋŋamba sigulina naye yagumpa naye nasanga enkokola waliwo omukyalo waliwo omuwala bannange oli omuwala nga tayagala nkole bambi waliwo omuvubuka yali akola mu kamera nga wa kamera twali mu meeting nga tutudde ffenna nga programu yaffe tuliko gye twatugenda okukola ne Momo etandikanga ku Saturday omuvubuka nayimirira bw'ati nga MD mwali nagamba mujja kunsonyiwa fumanyi tubadde tukola ku NTV tumanyi show z'abavubuka bwe zibeera abaana abato bwe balina okwambala naye omuvubuka oyo si mu bubi omuvubuka oyo basooke tebamuteeka ku mpewo afaanana bubi ayambala bubi style ye teri appealing eri abavubuka bayinza obutamwaga ku kifaananyi kye tulina BBS kyeyagala tuyinza okulanga oyo omuvubuka takola bulungi omanyi balina akantu kaka muganda wange togamba nti sikwagaliza togamba nti sikwagala muganda wange sigambye nti abagobera mukama wange temumugoba naye tagenda ku mpewo ate presenter ate twagala bamugobera teyo tumwagaliza tulina ekifaananyi muganda wange famba tujja ku NTV tujje tukole tuprovidinga ekisinga naye muganda wange mwana wa maama nkwagala nnyo okimanyi era nkitubeera ffenna naye guno mulimu bakuweeko ekirala ekyokukola ekyetaaga basiiwufu nempulira ng'omutima gwange gunnyise jjo kigozi n'ayimirira n'agamba
abasinga temwatulabako nga tutandika okukola ku UBC twali bubi nnyo ebintu byetaaga just ogumiikirizo banaye bwe yayogera n'empulya ng'omutima guzze engulu nengamba la MD yanjogeredde bw'atyo naye nkugamba kino anko tegusuulwa omuvubuka oyo musanga mu field z'ebivvulu mu nnaku zino tetukyakola naye nemanye omusanga naŋŋamba wayi olinamu awo ekyetaano okimpa enzireka kubanga kati byonna ekivvulu kyolero kirabye tebikutte bulungi olinamu etaano ogimpa amanyi n'okunkubira oluusi era ntulunyumiza mukwano gwange Momo 19 nemugana naye Momo olaba ensi bwetuuka olaba gundi kati yankubira naŋŋamba ABC nze kyampa ekifaananyi kinene eri bavubuka bannange nze solo nga zinkulabyemu potential sifaayo otaba ofaanana jangu tukole Alani nkubuulire Alani abantu batukoze ebintu ne bitulumya emitima ne beesesaasesa ne basigala nga beekubya obusimu n'ogaana okubulookinga naye nawe n'ogamba nti nedda n'oteekako don't pick 1 don't pick 2 don't pick 3 nga buli w'ogiraba bw'oti ekisa kyali kukutenga omutegedde naye nga wateekako don't pick 1 don't pick 2 don't pick 3 n'ogiraba olabye n'ogiteeka wali ku lw'obulumi abantu bwe batutuusaako ate nga batandise okwesesaasesa naye okwesesa kuba kuva omuntu aba tajjukira abajjukira munnange naye nga yeewunza Busiru abajjukira naye nga yeewunza ate bwaddamu n'atereera ala yakuddamu anko tolowoozanga nti ateredde kimubaako yeegonza mu kaseera ako ala ne bantu tebatwagala beegonza bayitewo tubayiseewo bw'amala okusomoka addamu n'afuuka oli era tomuzungirangako mbu nakuyamba era nange nzo nnyambe olindanga Katonda yali kuyamba si mpisi ezo tebabiriiko era nze nkitwala nti oyo annyambye Katonda gwayiseemu annyambe kubanga nze okuyamba nkuyita bonasi kuyamba bonasi nze bamanyi ogenda kumpisaamu gaali ne Katonda bwayamba nonyamba era nkwebaza neera bonasi mbasirira kyensuubira buli lw'osuubira omutima gumenyeka Alani buli lw'osuubira omutima gumenyeka buli lw'olowooza mbu bwe kirina okuba omutima gumenyeka n'olwekyo tosuubiranga tokiteekanga ne mutima gwo bwe kiba kizze kijje omuntu gw'oba osuubira Alani ali omu yekka mu nsi muno gwe asigadde Katondawo nga buwungeera omala n'owangula abasigadde bonus bonus be bantu betubeeramu wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty ne breakthrough buli omu ayina eyo ateekaabya enkokola olaba nze nalaba kafaananyi ka Prophet Mbonye Prophet Mbonye mumanyi mugoberera mulaba nalaba kafaananyi ka Prophet Mbonye eŋŋamba wano nga bwe nkalaba kano naye yayita alina ssuubi naye naye kati yafuna breakthrough ogifuna lwakuba erwawo nomala n'ogifuna erwawo si nnyangu yakufuna si nnyangu ate kasomalo waliwo omusajja bamuyita Saha oba mumulabako Saha yazanyiranga Fulham ng'akuba golo yalina ng'asiba nnyo omupiira yasibanga nnyo omupiira nga y'omu ku basinga okusiba omupiira ne Babatov Saha n'abanga mu Faransa nga tebamuyita ku ttiimu ya ggwanga paka Saha yali aweza emyaka 28 oba mmeka
ng'ali kumpi na gunyuka ne bamuyita Mani ne yemugula Mani Samo yamugula okuva mu Fulham Mani bwe yemugula Thierry Henry n'agamba nti oyo mwana yatusinganga okusamba omupiira Zinedine n'agamba nti nakula ne oyo twali fene gwe twegomba kochi n'agamba nti ono gwe tuleese sirabanga mu Faransa asinga ono Alani mukama bwakusitula olunaku olumu abantu batandika okuwa obujulizi nga baludde nga bakulaba nga we bakimanya kanzire mwaka story Louis Saha lwe bamugula Maniyo Thierry Henry n'agamba nti oyo yali ansinga omupiira ne mu anda nga tusaasamba anda Zinedine n'agamba France tebagala muzannya alinga oyo kochi wa France kwolwo ekeera yamuyitira ku ttiimu ya ggwanga ng'ali olwo United yemwanjudde nti musambi Alan ensi ya moment yemu ekyusa obulamu bwo olindanga that one moment ejja obulamu bwo obudande bukyuka wanensi ekulaba n'ozunga n'otambuza ebigere nga bakuyitako mu mmotoka ne bakuba enfuufu n'olinnya booda ne bakwenyinyala ne bakutunya kyakuli babanga abatakulaba mukama akusitula omulundi gumu ne bagamba ti twamanya oyo yeka twamulabirawo oyo be bantu kale Cruise watandika ebintu ebyo ngasa naye nze era ojjukira nakulaba era nakugamba bw'oba ojjukira bulungi ng'ojjukira bulungi nakugamba naye nkugamba nti awo wookutte tovaawo era toba kumpuliriza Alani ensi ya katemba ensi ya kubuli golaba actor tekusula nakulabira wakalu waliyo ino kalya waliyo ino kalya nakulabira bali bakumanya abantu era nze wankubira n'ongamba abane munyambe ko nenga tegusulwa atawalira teyetaga sente abantu bamumanyi agenda kawangula ngomaze kalya kumbe kyagala kuyamba wadde nakatono era nga kyali kikongola be bantu nde oyinda kubesibako abantu besibako bwesibe nofuna breakthrough katonda wate bwagireeta akusitula ate nakuteeka ku level sikuli mbalani ne abantu bwe batyozemba mbagala nyalane abantu abennugu Alani mbagala banyambye ennyo n'okusinga mikwano gyange Alani abantu abennugu abampalanye abantu abampalanye basingira ddala mikwano gyange bino bye banyambye anti Alani one banzijukiza buli kaseera gye nava nempulira nga nfa nenkola okufiirawo nemikuddayo gye nakola ki ekyokubiri beewaga beewera bagamba okunfiirako buli wembiwulira nyongeramu jjiya ekyokusatu buli lwenzuukuka nga manyi nti ganteeze nsiraane baseke nyongeramu jjiya ebyo byonna emikwano tebikimpa ebyo byonna emikwano tebyasobola bimpa ebyo kati abalabe baffe Alani beetaaga oba pate olumu oba tubayite tubakolere pate nabo balina omulimu nno gwe batuyambye nabadde ndaba story ya Paul Pogba Paul Pogba yagambye bwe yafuna breakthrough ng'ensi yonna emumanyi emulaba ekyomupiira akuba mungi n'agamba yayina emikwano mingi n'agamba naye wano we baamutuze n'oga Paul Pogba bagenda mufanyira omupiira simanya guvuddeko simanyi biki atagenda kuta n'agamba naye buuza emikwano gye gyabulira n'agamba naye nasigazaawo maama wange ye yali waawo kubanga ne muganda we baali bakulupanya simanyi bamubbe simanyi bamu byonna omusajja yanyumya yena mutabani we nga yagala muyegereza nsi kati nga mutabani we yagala nnyo abantu nga tegwe yagala amusikire anko gundi mukwano gwaffe gundi dadi abantu batuyambye nnyo dadi naye nga ye omusajja omukulu awulira omwana byayogera tabitegeera bayogera mbo bebayambye basinga okusekerera bizinensi naye nga ye taata yagumira bigumire ninga omwana awagira bawagire kati namugamba ndeeka kati tofaayo njagala tugere lumu abantu babeera ku Sande okuba enduulu nga nnene obagambe enju etandise okukwata omuliro
ojja kumbuulira bakeera bukeeza omwana n'asiikula enduulu enduulu ekuta omuliro enduulu ekuta omuliro banange mujje mutuyambe badduka ku kagaali baneiba bonna mujje mutuyambe enju ekuta omuliro walabikayo babiri namugamba okirabye mbwa nti daddi bayinza okuba babadde bize abantu batubakwedde ne bamaze ne bajja kasita ebadde tekutte muliro yensobola kitebajje daddi ati badde byakulimba n'agamba gwe biyite nti byakulimba byakusaaga wayita ebbanga n'amugamba nti kaakati yitamu nga ku luli obagambe bannange mujje ku pate twa ssente ente 3 mujje byonna ebyokulya weebiri gibasuddeko busuuzi oteekawo n'ebidongo mu ddakiika 30 waali wajjodde weewati nga tewali nte daddi lwaki abantu obalimba bajja tujja mubese n'agamba twali eri gwe nti oba ogibawe n'amugamba kyekyo ku nte obayise bakuŋŋaanye enjuba yadde ekutta omuliro walabyeyo n'omu bwe ndivanga mu nsi wegendereza abantu tebalinga bw'obalaba banjawulo babiraba bulala olina beegendereza anti omuntu wabulaba okusinga ensolo ogimanya nti eyo nsolo n'ogyebalamu banookola ti naye ate omuntu olina bw'omwewala ninga tozeeyo ku breakthrough guweka n'abatono ennyo aba baagala breaking through si nyangu okubotola mu nsi muno buli lwolaba ze mpagira Liverpool buli lwolaba golikipa wa Liverpool Beck Alisson manya aba Brazil abalala bali baagala okubeerawo ttaka buli lwolaba namba 2 n'omulaba nti Trent Arnold wuuyo manya abaasiraana buli lwolaba Robertson ng'ali mu 3 manya abaasiraana buli lwolaba Konate munnya manya abaasiraana bwe bati abali mabegawe Dike mutando ng'omanya midfield bwolaba McAllister Gravenberch oba yenna omulagwe bakubisaawo oba Gravenberch oba Endo oba Elliot oba omulagwe bakubisizaawo manya oba Dominic manya bwe bati buli lwolaba Salah oloza Egypt yazaala Salah yeka n'abagumanya okumusinga bangi ne byonna kisa kya Mukama kusigala ng'osaba nnyo Mukama akuyambe naye omuntu okufuna waliiraliira wateeka oluba Alan si kyangu nze waliwo by the way lwentuulaawo naye omanyi eri omuntu ng'olaba obulamu bwe buli relatable naye waliwo otulaawo n'olaba Bobi Wine n'olaba Bobi n'ogamba mwana ensi eno Mukama bw'akuwa breakthrough abagikuwadde nti omuntu ne bw'omwogerako otya Katonda ng'amusitudde aba musitudde bambi Bobby Kongs abamusitudde ate Bobi Wine akyusiza obulamu bwange n'obw'abantu bangi abavubuka bonna ng'okubeera ekyokulabirako kubanga ebigambo byali bingi n'abavubuka okuyingira ebyobufuzi kibadde kifaananyi kya Bobby ffenna nange siri muvubuka naye ffenna yali Bobby ebigambo bye n'okumanya nti yali badde alinda obwa MOP amaleko ekisanja wagyalaga bannanga abantu baagala okutegeeza mbu tonnatuuka oba bonga baani tonnatuuka ogira olinda balina experience mu bulamu oli ayinza okufiirako okyali muto tonnatuuka waligiza olindako olindeko paka ddi Mukama gwe mugwa akugambye ekyo ekiseera olumbe lumba wakiri bireme ogira olindako n'abanga ogira olindako tannatuuka n'abanga tannatuuka ate ne banyiiga nnyo mbu lwaki bakugamba mbu tonnatuuka lwaki tobeebuuzaako abantu bakola ensobi ne balowooza nti okuba tiwamwebuuzizzaako talina balaba beweebuuzaako yiga oba teweebuuzizzaako naye oba weebuuziza ku balala kati ate nanyiiga mu lwaki tewamwebuuzizzaako obwe tusikkawo olunaku olwaleero tujja kuba balyaz'amaanyi akadde kabeera kanene nnyo anko tegusula katuwa tuyiga tunyumirwa tuseka tunyiiga byonna bibaamu eno sho waba byabayogedde nga golide tebikusanyusa
wabaawo oba oli awo omulala gwe bisanyusa kitegedde so twalako ebyo byowulira nga bikunyumira. Alan Cruz gemanya Cruise Exclusive gwe mukutu kosinzidde okuba nga ate otulabira nagambye enamba yange tegusula eri wansi awo tegusula nakyo kiwanjagadde osembyayo tewali nnyo okujjako okubeebaza ate n'okubagamba nti bino bye twogera ebimu tubiyiseemu bisenga tubiyiseemu naye gw'osalawo kyoyagala okubeera bw'osalawo kyoyagala okubeera nga ne Katonda akola ki akonamu enjawulo yokka ayinza obutakuweerawo nemanya omaliriza n'okifuna n'olwekyo ebigambo by'abantu tebikumalangamu maanyi oyinyini akupinga olwaleero ate enkya yakuwagira ate n'agamba mbu abadde akusabira nnyo n'olwekyo be bantu abantu tebalina makulu tebalina mulamwa kale saagala kusukkako wano olunaku olwaleero fonaawo musibe bulungi mwerabe nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu byerina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya. Mu kaseera kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bika nga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduuka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakamo eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera
kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tofuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi. Kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga. Gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna. Tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa, steam bath, sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere. Tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector. Kale mu abalina meetings z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo. Tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala. Ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso.